الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم. Tusemberedde Kumalako omwezi gwa Ramadhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Omuntu asiba omwezi gwa Ramadhan nga akakasa Allah subhanahu wa ta'ala, nga akakasa nti Allah yejimulalikako, wa ihtisaban ate nga asuubira okufuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amazambi gonna ojagazonyiwa. Naye waliwo hadithi endala egamba nti idha jitunibat al-kabair, ebbanga lyomala nga weewaze al-kabair, amazambi gonna agaliko ebibonerezo egayitibwa kabair, ago tegavaawo okujja kugavaawo naki ne tawba. Hadithi endala, man qama Ramadhan, omuntu yenna ayimirira omwezi gwa Ramadhan imanan wa ihtisaban, imana nga kkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti yakimulalikako, nga kkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaba ng'era asuubira n'empeera okubeera Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kati tuli ku part 3 ya hadithi eyo. Man qama laylatul qadri, oyo yenna ayimirira laylatul qadr imanan wa ihtisaban nga akakasa Allah subhanahu wa ta'ala nti yakimulalikako, wa ihtisaba era nga asuubira empeera okuveera Allah subhanahu wa ta'ala, kufira lahu ma taqaddama min dhanbi, asonyibwa ebyo byonna ebibi byakulembeza okukola. Idha jitunibat al-kabair, bw'oba weebaze ebiyitibwa ki amazambi amanene, kubanga tugambye amazambi amanene tegavaawo illa bitawba. Wabula Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ragima an fi mri'i, enyindo y'omuntu erwale kookolo, oyo asangibwawo man wujida Ramadhan, oba man laqiya Ramadhani falam yughfar lahu, oyo yenna asinkanawo omwezi gwa Ramadhani falam yughfar lahu, nasiiba n'amala ku mwezi gwa Ramadhani, nenga ku bino ebisatu byonna bye twogeddeko, man sama Ramadhan, man qama Ramadhan, nga byonna tabikoze, kiba kitegeeza nti agenda kuviiramu awo. Oba omuntu okubeera nti yasiibye naye nga tewali njawulo okusiiba kwe nebutali kusiiba. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam gayogerako bwagamba nti oyo yenna asangawo Ramadhani oba asangibwawo omwezi gwa Ramadhani n'agusiiba falam yughfar lahu, nabeera nga takoze eki, nga tasonyiddwa. N'olwekyo tusemberedde okumalako omwezi gwa Ramadhan. Tuli mu biro bya laylatul qadr. Allah subhanahu wa ta'ala nasonyiwa maaso gange geero nga leseeyo nga papa Allah yagamba nti inna anzalnahu fi laylatul mubaraka, twassa Qur'an eno mu kiro eky'omukisa. Inna kunna mundhirin, ddala ffe twali bakukikola kyokugissa mu kiro eky'omukisa. Natugamba nti fiiha, mu kiro ekyo, yufraku kullu amrin hakim, mu bya distributingibwa, yufraku nga bijjibwa, bisaasaanyizibwa nga bijjibwa ku kikolo
buli byonna ebyegenda okutambula mu mwaka ogwo we bikakasibwa byawandiikibwa dda kati kolo bijjibwayo ne bidistributingibwa eri bannyini byo bebaliwa bamalayika. Malayika akola ku weather ne bamuwa weather y'omwaka ogwo bwegenda okubeera, ebyalo bimeka ebigenda okudestroyingibwa n'amataba, ebyalo bimeka ebigenda okubeera nga bijjibwako ki ogamba storm bisanyizibwawo ne storm. Mulaba kati volcano ali ludda bakozi oba ne Peru kati ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yufraku kullu amrin hakim, mu buli kintu kyonna ekyasalwawo ekigenda okubeerawo bwe kityo bwe kiweebwayo yufraku bisaasaanyizibwa ne bigabanyizibwa, buli department nekwasibwa ebyayo. Abanaafa omwaka ogwo alaikum salaam okiwulira, abanaafa omwaka ogwo mu ekyo ekiro ekyokugera mwe gundi zaabwe lwezisaasaanyizibwa. Alaikum salaam. Fiha yufraku kullu amrin hakim, mu kiro ekyo buli kyonna ekyokukolebwa lwekigerwa lwekigabanyizibwa. Yufraku kullu amrin hakim. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti amran min indina, byonna ebiva gye tuli kugamba byonna ebiva eri Allah subhanahu wa ta'ala ebigenda okukola omwaka ogwo. N'agamba nti inna kunna mursalin, kituufu ddala ffe tuli baakubisindika, kugamba nti buli department yonna yakufuna ebigikwatako. Inna kunna mursalin, ddala kituufu ddala kikakafu tuli bakusindika byonna ebigenda okukola omwaka ogwo. Kati ate n'agamba nti rahmatun rabbi, ate okukola ekyo kusaasirako Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu huwa samiun alim, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala awulira ate mumanyi. N'agamba nti rabbi samawati wal ardi wama bainahuma, Allah wa rabbi samawati wal ardi wama bainahuma ye mufuzi Ismaila. Ono mwana Qur'ani gy'omuwadde asobola gisoma oba gwe buli kye bakusaba oba wabuwe si mweno. Kati la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu, tewali kisinziwa kirala kyonna mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi, yenanyini kuwa bulamu, wa yumitu, era yenanyini kujjawo bulamu. Rabbukum, ye mukama wammwe, rabbu abaikum al-awwalin, era ye mukama oba ye mulabirizi w'abakitammwe ababasooka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ti inna anzalnahu fi laylatil qadr, ddala kituufu kati eno efaanana n'eri suratu Dukhan aya ya 3 mpaka ku 7 8. Kati eno inna anzalnahu fi laylatil qadr, suratul qadr
twa pasa Qur'ani mu kiro ekyokugera kifaanagana na kiri ekiro ekyokugera al-qadar yani asharaf ekitiibwa kiba kiro kya kitiibwa bw'oba otunuulidde kati nga mu gavumenti zino endala mumanya ku nkola yaffe ey'oku nsi olaba nti olunaku lwe bagenda okusoma budget yeggwanga neba buli ambasada yenna ow'ensi ali mu ggwanga eryo ajja parliament mwe bagenda okusomera ki okusomera budget kugamba luba lunaku lwa kitiibwa kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekiro ekyokugera yani laylatul qadr yani al-qadr maanahu asharaf ekitiibwa nagamba nti wama adraka ma laylatul qadr kiki ekikumanyisa ekiro ekyokugera kyekiro ki laylatul qadri khayru min alf shahr ekiro ekyokugera kirungi okusinga alf shahr emyaka 100 gy'emyezi 83 emyezi 10 gy'emyaka 83 ne myezi ngena nga Ibn Qayyim byajogerako ekikulu mu byonna ebibeerawo nti bamalayika bakka Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti tanazzalu almalaika sinazala almalaika tanazzal kiba kugamba nnyo tanazzalu almalaikatu bamalayika bakka nga bakka mu bungi gamba repeatedly kwamba bakka mu bungi tatanazzalu almalaika bamalayika bakka nga bakka mu bulungi waruhu fiha nga ne malaika Jibrilu naye mwali naye tebakka illa biidhni rabbihim bakka nga bamaze kukkirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala min kulli amrin salamun hiya hatta matla al-fajr mu buli kigambo kyonna min kulli amrin buli kintu kyonna ekinaabeerawo mu kiro ekyo salaamun kibeera mirembe hatta matla al-fajri mpaka fajiri lwekola ki eyo suratul fajr bw'oba wasubiddwa ekiro ekyabirimu olumu wasaliddwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mujinoonye fi 9 albawaqi mujinoonye mu biro 9 ebiba ebisigadde kitegeeza nti yajogera nga ekiro ekya20 kimaze okukola ki okuyita n'agamba muginoonye fi 9 albawaqi mu 9 ogusigaddeyo ennaku 9 ogusikoze ebire 9 ebikoze eki ebisigaddeyo kati ebiro 9 twakatambulako bimeka bisatu byoteekeddwa okunoonyezaamu laylatul qadiri oteya tebiriiwo bimaze okuvaawo byonna anaabeera afiiriddwa nga takoze eki talina kyakoleddemu mu ebyo ajja kubeera nga aluuzinze nali njagala kukola likodi gyesikolanga kuŋŋamba nti ennaku zino 10 njagala kumalako kulaani naye nnemye ekyannemye ennaku zino ekyannemye naye nga alhamdulillah amadde ngezezaako naye nga
tugamba bw'oba tolina kyokoleddemu oyinza okubeera nga ani mu mwakola ekiro shift ye nga yakiro Abdallah nako 10 zikusubyeera kitundu kati Mustafa nzisikiriziganya na taatawo kati bw'oba olina shifting okola kiro naye nga tolina kyokoleddemu bannange ne bw'osaleerako emu rakaatan wahida si kyekyo seka ne bw'osalayo rakaatan wahida nga ekigenderwa kyo oyimirireko ekiro obudde bw'olina kale ofunye break obudde bufunda olina okuliiramu akantu oyinza obutafuna katayo mukalala kulya ddaaku naye bannaffe bannange neraako emu neekulema okuyimirira oba weeryazaamaanyiza mubutuufu neraako emu neekulema okuyimirira n'osoma wasamishi wadduhaaha kale yimirira 2 oba manya 2 yimirira 3 paka 3 ojja kuwandiikibwako lwayimirira ekiro kyalayiratul kadiri kale bw'oba nga osobodde kuyimirira laka 3 beera ng'osoma ku Qur'ani gy'omanyi ng'eno okola bannange buli mulimu gwonna gw'okolera mu kiro ekyo nga Allah akikuteebezesezza buli mulimu gwonna tuba tutwogera ku mpeera z'okwambala tuba tutwogera ku mpeera omuntu zakuŋŋaanya awo okiwulira kati buli kintu kyonna ky'okola mu kiro ekyo ne bw'ogenda ewa hajjatiwo mu kiro ekyo Allah ng'ageze nti kyekiro ekyakyo Laylatul Qadr emyaka 8 wagindaba muliraano myaka 8 mu egyo n'emyezi egi zebakuwandiikako nti wasaddaka halalan emyaka 8 mu emeka emyaka 8 mu 3 buli mulimo gwonna ne dakiika 3-5 ziyinza okubula okusomayo peegi emu y'olupapula bannange oba weeryazaamaanya kyekiri nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyagamba nti oyo yenna asangibwawo ekiro kya Ramadhan manya omwezi gwa Ramadhan n'abeera nga tasoboddeemu kusonyibwa alwale kookolo gamba afaafagane kugamba aba tamanyi mugaso lwaki muntu oba tamanyi mugaso lwaki oli muti munsi okiwulira kati buli lw'oluzinga olunaku oba oluzinze gwe yourself oyinza obutasuuka mu Ramadhan ejja ku weeks 2 eziyise ndowooza 2 emu n'ekitundu twali tuba mu Talawuya ku lunaku olwokubiri. It was Tuesday night. Kati mwami Mayanja n'angamba nti kojja gundi zange zituuka ewuwo, message zange zempeereza zituuka. Ne mugamba ezizo zeetooloolera awo tezinnatuuka. Mukyala Mayanja n'ambuuza nti seeka ate ezange, ne mugamba ezizo zituuka. Nagamba alhamdulillah. Olwaleero ne bw'omunoonya
enkeera ku lwokusatu ekiro lwe yafa. Allah musaasire. Enkeera ku lwokusatu ekiro lwe yafa. Ayinza okuba yali alina hope okumalako Ramadhan eno, naye olwaleero taliiwo. Ate tavunaanibwa ku butamalako Ramadhan. Ate oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumuwa empeera za Ramadhan yonna. Lwaki? Yali alina enniya y'okusuuba ki Ramadhan. Kyobalanga Allah yagamba nti mukimanye nti inna Allaha yahulu baina al-mar'i wati. Mukimanye nti inna Allaha yahulu baina al-mar'i wazawji wa qalbi. Mukimanye nti omuntu Allah yekiikawo wakati wo naki n'omwoyo. Allah yekiikawo. Mukimanye nti Allah yekiikawo wakati wo n'omutima gwo. Wakati wo kyategeeza gwe okwagalako bikubadde kuwa byagala n'omutima gwo n'akutulawo khalas ng'owedde kaputi. N'olwekyo bw'obanga zino ennaku ezisoose olwabirimu olumu lwakusuba, ekiro ekyabirimu olumu kyakusuba, ekyabirimu esatu ekikusuba, ekyabirimu etaano kyakusubye, kyaleero kati bwokiba kati ekiro ekyabirimu etaano tekikusuba, at least fubanga bw'osobola okulaba nti 25, 27, 29 olinawo kyokoze eki kyokoze. Okiwulira bannange, tutambula tugenda. Kyalama yange ebigambo byadde ayogera ng'alinga agamba abantu nti nze ŋŋenda. Okiwulira ng'alinga yagamba mama Najjuwa nti kwolwo nno ku kiro ekyo kyolowooza nno onvaako ojja kunekuliramu mulago. Kiro ekyo kyennyini. N'olwekyo togayaazibwa na bwabbizi. Bwabbizi osobola obukoleramu ibaada. Allah subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Oba subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar. Oba subhanallah bihamdihi subhanallah alazim. Oba kale somayo juzu ya Quran min baina salatu gundi ne fajiri kasumba. Juzu gisomere dakika mbeka. Sinzira kituufu. Afadhali somayo page 2 bakuwandiikeko nti wasomayo page 2. Sheikh Musa Jibril yali yatugamba nti yabala ennaku empeera eziri mu muntu ng'asome Qur'an n'agimalako yonna mu Ramadhan kama milioni 36 sijaji jiseka yakama milioni 36 plus yeah zonna yazogera naye kama milioni 36 milioni 36 zebakuwandiikako empeera ati zenyukuta yabala nyukuta nakubisaamu ku buli nyukuta 10 nawe osobola ogenda n'okitukolera n'otuwa good calculation. Yabala nyukuta nti Qur'an erimu nyukuta mmeka, nafuna nakubisaamu
ku buli emu 10 n'afuna miliyoni 36 plus n'obugwagwamu abo. N'olwekyo tuleme kubeera nga tugayazibwa n'embeera. Oyinza okubeera nga tojja kutuuka ku Ramadhan ejja. Ate Allah bw'anaaba akuwadde omukisa n'otuuka ku Ramadhan ejja egenda kubeera nga nyongeza. Ejja kubeera nga nyongezaayo. Kitegerekeka. N'olwekyo tuleme kugayaala. Bw'ogenda okusaala n'okomawo somayo ejjuzu ya Qur'an. Bw'oba otambula mpola mpola gisome mpaka lw'onoogimalako. Kiba kitegeeza nti wonoogimalirako nga ne fajiri eyingidde ng'oyaddaako ng'ogenda kusaala fajiri ng'oddamu nga weebaka. Suubira nga tetujja kusukkaawo. Naam. Si bw'osangibwa. Allah yatugamba nti nedda ssebo. Allah yasinga okubala. Allah yasinga ki? Ate tasobola kulyaza amaanyi. Buli gumu bagubala gwago. Oyagala break. Osomemu ejuzu 3. Manya osome hafi y'ejuzu. Bakuwe myaka 83. Osomena hafi y'ejuzu endala myaka 83. Osomena hafi y'ejuzu endala 83. Allah yasinga okubala. Bwe kiba anti ekiro kati ye yakugamba dda nti hatta tatla al-fajr. Okuva ekiro ekiyingira mpaka hatta matla al-fajr. Mpaka lwe kinakola. Kati byokolera awo calculations ze zonna ziri wuwe. Kitegerekesa. Byokoleramu awo byonna calculations zonna ziri wuwe tabaraka wa ta'ala. Allah. Seka wagambye nse. Sami bunne neera kati tulima bana saditarawe. Basi finyidi. Bo saditarawe wafunye dda. Ofunye emirundi 2. Omubaka alayhi salatu wasalam yagamba anti oyinza okuba busy nga tosobodde genda kuti oyo watarawe ekiro kyonna aba amaze okifuna era ojja kuwandiikawo nti owayimirira ebiro emyaka 83 ebya myaka 83. kale ono weeraka nabadde ngamba ku muntu abadde busy. Mutufu wayinza okubeera busy ogera kulaba olunaku lukuddukako ekiro kikuddukako kigenda ekiraba kati abakola ekiro benjogerako tosobodde kugenda mutarawehe kati gezaako nga bw'osobola. Amaliriza bantumye mbagambe